Embeera Hajji Ali Mukomela eyungula ezziga baba n'abagenza okumulambulako bakaabiddeyo amaziga okusinziira ku mbeera gye bamusanzeemu. Butereevu. Zuula update eriwo kyenyeza okugamba gwe munaffe atulaba ali side eyo. Kati pazo yakyuse. Zuula mu kutwala Hajji Mukomela oba ku poliisi yali alina ekibalo ekyokuteeseganya era empapula ne baziwandiika bagala okuteeseganya ennyumba eno eddeeno eno kalina eddeeno eno ne ssente enkalu. Kati ekibalo kyakyuse. Abali okumpi ne Zuula njagala mumuŋŋambire nti kati kino gavumenti yakirinyeemu. Omusango bw'oba ogulopa sooka ogutunuulire olabe gye gulaga. Wesanga abagulopa tebagutegeera bamanya nti gujja kuggweera mu equation. Atwala ki ntwala ki. Kakati si bwe kiri. Kasita oloopa omusango kati eno defilement eyaloopebwa ya kika kya waggulu nnyo. Baga nti aggravated defilement babeera bagyongeddeko n'obuwawaatiro ekibonerezo kiba kyakufa. Defilement eya bulijjo eyo emyaka 2 n'okukka. Kati bwe kigenda mu defilement ezo capital offense kitegeeza nti gwe ng'aloopye ofuuka mujulizi mu musango. Kakati olwaleero ababadde batunuulira ebya kalina abadde batunuulira ebyaki omusango kati ne Zuula tajasobola gujjayo. Omusango gwagenze mu gavumenti Uganda versus Hajji. Kakati oli mujulizi mugende mu mugambe abasobola omutuukirira ebintu byakyuse. Kyewaloopa munnange gye kiggweera ono ekiso kimuteeka ku bulago. Hajji singa omusango guno gumusinga ekiso kiri ku bulago kuttibwa. Oyinza okubanga bwali oloopa wagala nti simanyi biki nga bwe mubyogera naye kati ekiso kiri mu bulago. Oluusi bw'oba oloopa sooka otunuulire abamu abakyala mugenda ne mukifumbirwa nojja n'abaana nogamba omusajja nkwatiraako omusajja asasudde school fees akusudde buli kimu omwana alwadde asuze atudde gwasulirako ng'atudde bw'amala okusona ebbeere nga nti yamukutte. Kati okisoba okimutadde ku bulago Alhaji ekifuso kimuli mu bulago. Tusaana okwetegereza ennyo ne abakyala. Yes, Butereevu nkwaniriza kujjika media wasibye otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi nsonga zikyaliza Hajji Ali kwogase n'omukyala Hajjati Zuula nonno nga zikyakutte wansi ne waggulu. Omukulu oyo gwolaba abadde atubuulira ensonga wezituuse. Saawa eno Hajjati Zuula ne bwagamba kujjayo musango tekikyasoboka wadde yadde n'akatono. Kakati omusango gavumenti yegulimu. Kakati waliwo n'abakyaliddeko Hajji Ali olunaku olw'eggulo. Kankulage katambi n'oluvannyuma tweyongere mu maaso. Butereevu. Osobola n'okukkiriza ky'otaakole mu kulimbibwa. Gambi mbozi gye nnyumya teriimu edit mbanyumiza mbozi gye nsanze mu Mukomela gye ŋŋenze. Gwatasibwangako nkiddamu nga tosibwangako togenda kutegeera mboozi eno. Bw'oba togendangako mu Mukomela kye tuyita prison nga gwe abantu abasibe boolambula obasanga ku poliisi tojja kutegeera. Naye olunaku lw'ono ogenda mu prison lwogenda okutegeera kino kyenjogerako. Ne bw'oba olina obusungu obufaana butyo ng'ogenze kusibisa muntu bw'otuuka ku prison owulira ddala nga mutuufu omuntu yeetaaga oba okusonyiyibwa
tugende mu maaso. Hajji bwe yamugamba ekigambo ekyo n'atambula n'agamba ebigambo byange bwebimanyi, sina bigambo bingi, ne mmuleka ne ŋŋenda. N'aŋŋamba naye ng'embeera etandise okukyukakyuka ewaka, atandise okuleetawo embeerabeera. Kye nnava nfuna ekirowoozo ne ŋŋamba Hajjati nti Hajjati, mpulira nga kati okubeera contented nti oli wange, mbadde njagala ngule poloti, kugulire poloti nkuzimbire. Awo nno wetutuukira ku eri point abadde bagamba nti Hajji mwavu. Ne neebuuza omuntu omwavu kuba nange ekyo kimubuuzizza sinnamaliriza, era nga musuubiza nti at least ogw'e12 we guggwerako okuyingira omwaka ogujja, ennyumba tujja kuba tugiyingidde. Era nga nkolera ku sipiidi nga nkuba bukubirire okulabika nga ennyumba eyo ekola ki? Eggwa. Obuzibu buvaawa. Bino byonna mpunzike nga ndi mu kkomera. Olunaku lumu agenda akomawo okuva e Sudaani. Bw'akomawo okuva e Sudaani, omwana we ow'ewaka kye yava amugamba nti taata, bw'otabeerawo wano ewaka, waliwo taata omulala asula mu nnyumba muno. Jjukira Hajji yali amaze okufunyisa Hajjati olubuto olulala katubaweza abaana 2 kubanga omwana wa Hajji omuto ali mu zuula wa myaka 2 kati wa myaka 2 kati omwana wa zuula gwalina mu Hajji. Kakati kyeyava omwana kibwe yamugamba nti waliwo omusajja omulala asula mu nnyumba muno wootali. Kati Hajji ng'omusajja ne yeekangamu. Bwe yeekangamu n'akubira Hajjati essimu amubuuze nti naye kino kiri kitya ne kino. Bwe yagikwata n'amweyanjuli n'amugamba nti owaaye nkomyewo ewaka oliwa. Hajjati teyaddamu kukwata ssimu n'amuggyako. Hajji n'abeera mu nnyumba okumala weeks 2 nga Hajjati takwata masimu ga Hajji, kyokka nga tafuddeyo okumanya baana balya biki, nga takomyewo na waka. Yamala weeks 2. Bigambo bya Hajji nkiddamu. Tetuli wano kusalira muntu yenna musango. Nze ndi kugamba kubanga mwabadde munoonya saidi ya Hajji yeeyogera etya. Ye eri ku saidi kubanga twali tulaba saidi ya Hajji yokka gye tulaba. Hajji n'atugamba nti yamala weeks 2 nga tategedde. Yes, ensonga zikyali za Hajjati azuula kogase ne Hajji Ali zikyakutte wansi ne waggulu. Omukulu oyo ayitibwa mbeera y'omu olunaku olw'eggulo abakyaliddeko ku Hajji Ali Mukomela gyali, era vidiyo ye ekyali mpanvu nnyo, sisobola kubeera nga ngiteeka mweno vidiyo y'emu, naye ngenda kubeera nga nkolayo ne vidiyo endala nga vidiyo ezo nzitemyetemye kuba ekyali mpanvu, eyinza otwala obudde bungi nnyo wano. Naye mu vidiyo eziddako ngenda kubeera nga ngibatemera mbeere nga njibaleetera buterevu wano ku mukutu gwaffe ogwa Jika Media. Naye nga oyo ye mukulu yafunyeeko omukisa, babadde bangi ne full figure naye yabaddeko, ne bakwata ekkubo ne bagenda ne bakyalirako ku Hajji. Naye embeera gye bamusanzeemu yabadde yakinye kagobe. Musajja wattu ebirevu babisalako, Hajji bamusalako dda ebirevu nga bw'omanyi mu kkomera ebintu bwe bityo tebabikirizaayo, ng'ebirevu n'enviiri enkulu ebyo byo tebabikirizaayo, era ye bamusalako dda ebirevu. Munnange muntu mukakkamu nnyo, era okusinziira nga bw'owulidde boogera kiragira ddala muntu mukakkamu. Bw'ovuddeko ku bino bye tubadde tumuwulira mu audio ng'ayogera, kireka mu bulamu bwe obwa bulijjo ye Hajji nga ye muntu musirise, muntu mukakkamu, muntu si wa bigambo bingi. Bano nno yabanyumiriza ekituufu ekyaliwo, yababulidde buli kimu ekituufu ekyaliwo, naye kennyini okutuuka okuba ng'essaawa eno ali mabega wa mitayimbwa. Hajji yagambye nti omukyalo ono omwana bwe yali yamunyumiza nako, nti ono bwe yagendanga e Sudaani omukyalo ono yayingizanga n'abasajja
abalala mu nnyumba. Munnange ekyo kinene, omuntu okuvaawo n'ogendako safari ate omukazi n'aleeta abasajja abalala mu nnyumba, ekyo nakyo kiba kiralamuko. Oyo omukazi ebyaddala taba mwangu wadde yadde n'akatono. Alina ne watuse n'anyumya n'agamba nti abaana yabalekawo wiikisi 2. Hajji we yakomawo e Sudan agenda osanga omukyala takola ki, ng'omukyala taliiwo, yatambula dda yagenda, kyokka n'agezaako okumukubira essimu omukyala nga takwata simu ye. N'amala wiikisi 2 nga tamuwuliza, nga n'okomawo takomyewo, nga n'amasimu tagakwata, kyokka nga n'abaana yabalekawo waka. Oyo omukyala aba talina mutima. Ekyamazima omukyala oyo wabeera alimbamuko. Kyamazima oyo tabeera mukyala, tabeera mukyala. Kakati ensonga za Hajji zo zikyakutte wansi ne waggulu, naye nga kakatambi essaawa yonna ngenda kubeera nga nkakumalira. Akatambi ke twatandikiddeko kabadde ka mwami eyabadde agamba nti omusango tegukyasobola kubeera ng'essaawa eno gusazibwamu. Hajjati bw'abanga yali alukalukwe lwakubba bya bugagga bya Hajji, ssaawa eno kyamutuddemu ne bw'agamba nti kati kankole ki, kangusazeemu, tekikyasoboka. Omanyi abantu abamu basibira abantu ku poliisi zino ezaffe ez'oku byalo nga bayina ebigendererwa eby'okubajjamu ssente, eby'okubasayiningisa ebintu bakole ki, babibawe, era baba bateesezza n'abakulu abakulira poliisi ezo. Naye kasita byeyongerayo awo kaba kaweddemu. Ekyo mu Uganda kyo kisoboka, ffenna tukimanyi nti abantu abamu agenda okusiba ng'olwedde yateesezza n'abasirikale nti ono saagala mumugjewo, saagala na fayiro etuuke mu kooti, njagala biggwere wano, tumusibe ebbanga lyonna. Osobola n'omalawo omwezi nga mulamba nga bakusibye, naye nga baagala biggwerawo bakuggyemu ssente zonna ze bakuggyemu. Kakati ono agamba nti kirabika kyekyali ne kwajo ono mu kusooka okumusiba baali babaze nga baagala biggwere ku poliisi, nga baagala biggweraawo, nga bamanyi busonga bugenda kuggweraawo, Hajji bamufutyanke babeere nga bamusayiningisaawo ebintu okukakkana ng'ebyobugagga bye ebisinga babimubbyeko. Naye kino tekyasoboka. Kati omusango gwafuuse gwa ggwanga, omusango gwafuuse gwa gavumenti, era kati Hajji oba akola atya oba atya alina okugenda mu kooti n'abeera nga abitebya. Kale katulinde tulabe wa gye binaggwera, naye ensonga zikyali impanvu nnyo nga bw'okiwulira. Yes, buterevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media, era nga gwe wena tunaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tuyala kutandinga o notification bell yo, buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango wonna toka skippinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otera video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Buterevu wekumire ku mukutu ogwa Jika Media, likinga, subscribinga. Bw'oba oyina n'endowoozayo osobola okubeera nga oginteera buterevu awo wansi mu comment section. Bw'oba nga olina kyeyagala okubeera nga otuwabulamu osobola okiwandiika buterevu wansi awo mu comment section. Tujja kubeera nga munnange tutwala okuwabulako era ne tukuteeka ne mu nkola. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.